mu psychology bakunganya kasasiro balage nti bulina kasasiro akola ki ali mayumba gaffe gyali naye nga teri yamukola ki amujjayo amukunganya nga temutujjako omusolo kyakubiri bakimanya nti kino kye bataddewo nti bagenda kunganyanga kasasiro ono oluvannyuma lwa mwezi kabeerewo tulabe oba banaamugjawo babaagala oba ekigendererwa kyabwe kyakuyonja ggwanga amazeewo bbanga ki paka kati akyayo kati kiddamu nekino ekigendererwa ky'abaana abaleeta omulamwa guno tekigendererwa kyabwe ekikulu tekyali kyakuyonja ggwanga oba kuŋŋanya kasasiro. Kati ogenda mu kye bayita vasovago syncope awo omuntu wazirikira omuntu azirika atuuseewa mu vasovago syncope. So Engineer Kaweesi yabadde atuuse mu vasovago syncope nti vagus nerve eovari yakitinga ku intense pressure omuntu gy'aba alina mu mubiri gwe n'atooka ku vasovago syncope. Yes sebo Engineer Kaweesi gy'abadde alwadde gy'abadde alimu era abo bantu bowula nti weerabye ku mulambo gw'omwana we n'azirika oba okitegeera bye bintu byotera okusanga nti omugole we yabadde ku mukolo gwe yazirikiddeko oba okitegeera kati yesanze mu mbeera eyo bakira vasovago syncope. Kati kyenjagala okubula kiri kimu naawe kenyini ogenda kubeera mujulizi nti akalulu k'obwa chairman kaatuuka katya ku sseeryo gwe kenyini gy'obadde otambula obadde ng'olaba abantu nga laale ya chairman erimu emmotoka ezisukka 5 ne piki 3 ng'oyinza olowooza laale yaabwe muppi. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel koli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Every Wednesday tubeera ne professor ng'agezaako okubeera nga atotola ensonga ng'oluusi bwe tusoma okusinziira ku biki ebyo biba bituuseewo. Nga bulijjo professor sooka obuuze ku batulaba wadde olwaleero akadde ke tukuttemu naye era kale Sebo abantu abana abatuuliriza basebo ne bannyabo tubeera basiimu sebo okubanga programu eno emu programu enganzi omugitadde basebo ne bannyabo njagala okwebaza sebo naye mukama wange omukisa gwompa buli lunaku okujja wano okubaako ettaffaali lyengatta ku nsi yaffe n'okumanyisa abantu baffe ebigenda mu maaso ne tubasigira ekifaananyi abamu kye batasobola kulaba so n'oluusi abamu kwanjagala kakasa nti ffe abantu wano ku kamera si ffe tusingayo okutegeera. Of course abantu bangi abali abatannafuna comment section kyebeera nga nzigule then n'okubeera nga tuwa just opinion yaffe naye era wadde si ffe tusinga okutegeera naye era tuba tutegeera ogamba tetutegeera ekyobudde sebo mukama wange twogera bwongezi kwetonda naye era embeera nga bw'ogimanyi bafunye ebitukutte enkuba bw'etonnya omuntu atambula ku booda toyinza kutambula sebo oba olina kulinda enkuba weenaakya then weeyongereyo n'olugendo. Njagala otumira ku baganda baffe ssebo waliwo omukulu bamuyita Arthur Serunjogi waliwo omukyala bamuyita Madamu Farida Sali omukulu bamuyita Paulo Lulejjuuko abana baleero netumira baganda baffe bangi nnyo Focus UK ssebo balaba programu eno naye mukama wange twali awo oluli omukulu n'aŋŋamba naye lwaki toyambala ku suuti nze kennyini ogwe era ssebo njagala okubiriza abatuuliza n'abatulaba bonna mukama bange neetaagayo ku suuti wetaagayo ku suuti mukama wange Arthur Asennyonjo ensonga yabadde yazitandiseeko naye ndowooza neetaagayo ku kasuuti ne kabeera kamu oba bubiri so mukama wange wa abantu ennamba y'essimu ennamba saagala ate bagamba ate ennamba eri 0703 51 27 31 0703 51 27 31. Okay. Yereta manya ki?
erimanya ga Nyombi David. Nyombi David professor. Yes, okay, kati muzajo obuziza mu badde ateeka ku. Yes sebo. Kana we wano naye ngesimu. Esimu nongi naye. Ezagula wallet account ya Yombi. Account mbi. Nange nja kuyisa amawolu komonti. Mbera sinongi. Bare newe nga bulijjo tuba tusibwako Lugave Herbal Cough and Flu Syrup. Lugave ono gwe nalina atawanyizibwa ekifuba, emimiro gikusiiwa, olina sinuses ezo ez'okumakya, nywa kalugave kano. Kakolera ddala bulungi nnyo. Okiriyalinga mu lunaku lumu oba omaze okiriyalinga, ate ng'eddagala lino lya mutindo lyakakasibwa National Drug Authority. Liri herbal, kitegeeza lya butonde, wabula ate packaging ya mulembe nnyo, kitegeeza osobola olikozesa wonna wonna w'oba oli. Ate emitala w'amayanja nagambako waliwo omukyala alina muwala wali ali mu Buwalabwe aleka ali Dubai. Yaŋŋamba nti mukadde we baali balimugulira naye nga mukyala eyo teririiyo nga terinatuuka ssebo. Mukama wange eddagala lituuke wonna ffeeno mu kibuga gye tubeera mu pharmacy tuliraba supermarkets mweriri naye mu kyalo ndowooza supplier alina okulyongerayo likola bulungi nnyo. Gw'atawanyizibwa ulcers abagamba Lugave Herbal Ulcer Syrup yiino. Olubuto olukugulumba lwepikapika ofuna ekikeetozi heartburn yonna ebya ulcers beera okozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup yejja okuyamba. Ddagala lino lyakakasibwa National Drug Authority lisangibwa mu matundiro gonna supermarkets, clinics, pharmacy, drug shops. Ate gwali emitala amayanja ebatunda ebintu by'Abannayuganda ojja kuba osobola ofuna Lugave ono kunyonya ayitako. Hajji asindikiza musomi wa dduwa ubone ekizibu kyonna ekikutawaanya mukubireko ebintu ebimu bya spiritual ng'ajja kukusomera ku dduwa. Professor, olunaku olwayo tulina ensonga ze tugenda otunulamu ziringa 6 nyingi wadde ezimu zitambuddeko but era twetaaga obwa professor abo mu mbeera twatandikira mu bisaaniiko. Ojjukira National Cleaning Day Prime Minister Nabbanja yagirangirira nti tugenda cleaning ekibuga, tugenda cleaning ensi Uganda okuva ku ssaawa 2 ssaawa emundo za paka ssaawa 4 twalaba abantu nga beenyigiramu. Wabula beenyigiramu ebisaaniiko ng'ewo biteeka tewali. Ffe twakulira edda waalingawo ebipipa oba ojjukira ebyo ebipipa bibeeranga ebibeera ku mmotoka bikonteyina ebyo ffe ab'emukono twabirinanga simanyi mmwe ab'enkokonjero oba namwe temwabirina ffe twabirinanga ebisasiro olinawo bitwala awo emmotoka nejja n'ekironda n'ekawala tebyaliyo emmukono akaala amatendo byaliyo naye kati essaawa eno tebiriiyo. Kampala baateekamuko obukonteyina obukwata bwali butono nga bulinga akatebe nti keep Kampala clean. Simanyi yali ya ssente ezo but all in all nga Uganda emaze okuŋŋaanya ebisaaniiko terina wabiteeka okuggyako biteeka mu nguudo. Kati ne tulinda ebisaaniiko okuvaawo n'okutuusa olwaleero kuva Saturday paka olwaleero ebisaaniiko bikyalemeddwa okuggwa ku nguudo. Oyitako emakindi oyita mu kibuga oyita ekawaala eyo. Yes, waliwo ebimotoka ebizze nga bigezaako okuyoolayoola naye ng'obiraba nti bipangisiddwa biringa bya musenyu. Eggwanga lyo nga lyennyini teririna busobozi buyoola bisaaniiko. Ensonga eyo nga Bannayuganda babagamba muddugaza emyala mukuuma obuyonjo bwe bagezaako okukuuma obuyonjo twagamba basenga twasigaddeyo mu bukyafu wakati obukyafu buvudde emyala ne bujja mu ddiiro era buli muntu eyakasaakingako Uganda oba eyakayingira ayinza okwewuunya enneeyisa yaffe. Kati kyenjagala okubulira ku nsonga ya kasasiro kiddayo lumu ku baani abaali bakikulembedde. Obuzibu obuli mu Uganda olwaleero nakigamba twafuna kye bayita Peter and Robert syndrome. Peter and Robert syndrome. Dilbert. Peter and Dilbert syndrome. Nti mu Peter and Dilbert syndrome ekozesa nnyo mu management. Mu management omuntu basuubira okuwa omulimu nga zanero gw'osinga ogukola. Basuubira okuwa omulimu zanero ng'omulimu gwe bakuwadde gw'osinga ogutegeera. Togenda yigira mulimu nga togenda kuyigira ku mulimu nga balubu. Manyi bagamba nti balubu eyigira ku mulimu. Tugiteekako n'eyaka. Yes, sebo. Kati obuzibu twasanga wano nti ate opposite y'ekyo nti bakuwa omulimu olwa incompetence yo gwe ng'omuntu.
bakuwa omulimu ng'ekikuweesa omulimu obutali busobozi bwo olw'ekiboggo ekyo kyekikuweesa ki omulimu nti mu Afirika weesanga ebiseera ebisinga bakulembeza abantu be balonda teyeetaaga nnyo okwesembereza abantu balungi oba bagezi oba basukkulumu oba baafuna kwolesebwa kwa bukulembeze ayagala ba yes men na ba yes woman Jeno Museveni olumu yasiga ekifaananyi ekituufu n'agamba nti nze cabinet nonda y'abavubi oba okitegeera kati omuvubi ayogerwako nnyo ng'omuntu akola akakadde olwaliro konna n'akalya olw'okuba alengera ennyanja wali agirengera era abangi bagamba nti bbiya kamunyo akakadde aba yakanywa akaataano n'alingiza bw'ati mu ddisa ennyanja ekyaliwo kanzireyo nnyo ogera okulaba nga miliyoni yonna ekoze eki eweddewo cabinet yo abavubi kitegeeza cabinet ennafu zagitegeerera kati bwe wasanga mu mbeera eyo kubanga ekiragiro ekyajja yali position ya cabinet naye tusuubira nti cabinet Aristotle yakyogerako nti obukulembeze buno bw'okufuga banno tebulina kufugibwa bantu ba kiboggwe Aristotle agamba ne Socrates babayita ba philosopher king nti obukulembeze buweebwa oyo asinga okutegeera mu banne so omuntu omuyabayaba nti ekivaamu ng'obukulembeze obuwadde omuntu omuyabayaba kitegeeza nti endowooza ye agenda gikakaatika ku banne efuka endowooza y'abali bonna abalala bamuyitanga philosopher king kati mu mbeera eno twasuubira nti cabinet we bayatuula tusuubiramu gye bayita top brass y'eggwanga bakafuulu b'eggwanga abagezi top brass nti bakikozesa nnyo mu Silicon Valley eyo mu America nti gyosanga ebitebe ebisinga eby'amakampuni agasinga okubeera akabbeeyi ne ku Wall Street okwo nti bagenda okugamba nti nno Zanero managing director wa Google nga e Harvard ne University yali mugezi mu ekyo just tebamukwata bukwasi kubanga njagala kuwulira olwaleero nti mu America oteeka okuba jeyiza omumanyi ne jeyizi tabangako managing director wa company ezimu ezisinga okubeereza amaanyi mu America nti erinnya lye ate lisobola kgenda mu administration oba okitegeera kati ne wano obuzibu obuliwo nti tusuubira nti cabinet weba etudde tusuubira gye bayita top brass y'eggwanga bategeera ku ezo neddayo weetegereza ekiwandiiko kye baaleeta nti n'olunaku lwe baakireeta lwennyini lwali lunaku lwa mukaaga tulinako bannaffe ab'enzikiriza y'aba seveniside abakyalina enzikiriza eri bakulaga nti n'emmere gye balya ku lw'omukaaga bagifumba lwakutaano ate tosobola kuteeka muntu oyo ataakeera akole bulungi bwansi gwe nga bw'olowooza ku lw'omukaaga ku lunaku lwennyini olw'eddiini ye kati ekyo yali minus eri abo abaali balina endowooza eyo ensonga ey'okubiri gavumenti eno tekyalina muntu asobola kugamba abantu ne bawulira yensonga lwaki walaba ng'abantu okukola ate olina bakuba kubamba okwo naye gavumenti egamba yasikowalinga success olw'ebisaaniiko ebingi ebyakuŋŋaanyizibwa era abamu ne bagamba olaba ekintu kibadde abrupt lunaku lumu ensi ne respondingirawo kitegeeza abantu balina okukkiriza mu gavumenti njagala kuwa ekyokulabirako mu settingi yaffe Abafirika osanga omuntu n'agula TV wabula ekibokisi n'atakisuula oba okitegeera twagala nnyo okutereka ebikadde wakati wange naawe ffena tulunaye waka ekipale ekiyulifu kyotasuulanga naye ekibokisi ekipale sikirina ekibokisi kati kankoseeko example ya bokisa olunaku singa lukya Professor toddangayo okuwa example mulinayo ekibokisa olunaku singa lukya mukazi w'oyo kadete mu konte eya family leta code mukyala oyo nga nakwata kibokisi ekyo n'akyoza n'akiteeka abantu we bayita ekyamazima aba akirongooseza n'akyoza naye ekikolwa ky'okukyanika abantu we bayita ate kaba kabonero ka bunafu eri ggwe omwami we oba ontegedde bulungi njagala kuwa ekyokulabirako nti abantu we baali bakuŋŋanya kasasiro baamukuŋŋanya okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa 3 n'eddakiika 3 wabula okuva ku ssaawa 3 n'eddakiika 3 paka ku ssaawa 4 nga banaatera okunyuka baakwata kasasiro ne bamutuuma ku kkubo mu psychology baakuŋŋanya kasasiro balage nti bulinaku kasasiro akola ki ali mayumba gaffe gyali naye nga teri yamukola ki amugjayo amukuŋŋanya nga temutujjako omusolo kyakubiri baakimanya nti
kino kye bataddewo nti bagenda kuŋŋaanyanga kasasiro ono oluvannyuma lwa mwezi kabeerewo tulabe oba banaamugjawo babaagala oba ekigendererwa kyabwe kyakuyonja ggwanga amazeewo bbanga ki paka kati akyayo kati kiddamu nekino ekigendererwa ky'abaana abaleeta omulamwa guno tekigendererwa kyabwe ekikulu tekyali kyakuyonja ggwanga oba kuŋŋaanya kasasiro. So mu example eri gy'owadde okitegedde example ngenda kujja example gy'owadde yesebo omusajja alina mukyala we alina bokisa ze zirimu ebituli n'agamba omukyala njoleza ku bokisa ezo omukyala n'azinyiika n'azooza bulungi n'azitimba ku waya n'azitimba ku kkuba abantu we bayita akakuba kagenda ku luzzi. Bannayuganda kye baakola nti prime minister oba cabinet egamba national cleaning day kati mu national cleaning day ne bagamba kale katukiriininge ne katwanike ku kkubo ebizibu ebijiddeko up to now ne weaknesses kwekuo kyomusajja oli kyayitamu okuswala nga alina boxes amadinisa. Njagala kubula mukama wange olwaleero wekibanga ekigendererwa kya gavumenti eno eky'abantu abaleeta omulamu ogwo kwali kulongoosa ggwanga likipinga nga liri kirini kasasira amazeewo nnaku mmeka newe tukolera sheena olwaleero akyakola ki kakitegeeza ekigendererwa kya gavumenti eyali kasasiro kyali ki baali bayisaawo kirala ekyo kyo kikubuulira nga ki ekigendererwa kya gavumenti ekyali kasasiro ensonga yali politiko naga omusota bwe gukula gugenda mu sejje bayita molting ne gweyubula bayita omusota gubirina n'ebiyenje bikikola kati bwe gweyubula mu mindset mu butonde bw'omusota gulowooza guzze buto kati gavumenti ebbanga lyebaddewo wano eri mu stage y'okweyubula eri under gye bayita molting stage era omuntu eyakajja mu Uganda olwaleero ayinza nga yakajjamu buzi ayinza okulowooza nti no NRM yeri ku opposition olw'ebigambo byefuumula n'ebintu byekola oba ayinza olowooza gavumenti empya yakayingira gavumenti oba empya yakayingira oba yeegogola ekigendererwa si kulongoosa nekira kyenjagala okubuulira gwe teeberezaamu singa olunaku lwakya nga Kyagulanyi waali wano n'ayimirira Kavule n'agamba nti tugende tulongoose ekibuga kyalisobose kati ate awo bandikubya abantu olw'okuyonja ekibuga oba okitegeera ate n'ekira gavumenti ebulamu omuntu gw'oyinza okuyita influencer mu lulimi olwangu oba pandit oba okitegeera naye mu lulimi oluzibu oyinza okumuyita gwe bayita polymath oba soloni nti abantu abalala gwe bawulira ebaye abantu aboogera ensi neekola ki neewulira kati ne mu baana abaleeta ekintu kino wabulawo omuntu akitembeeta gwe bawulira prime minister baamuwulira omanyi wetulemeddwa okukwatagana prime minister janagamba national cleaning day yesebo mu national cleaning day abantu bakiriininga awo wonna it is a plus prime minister bamuwulira wabula ate kye nalaba after cleaning cabinet eringa eyasuulira prime minister nti gwe wasa oguluba ne oguntu gwo gw'olabanga afunayo abasituzi b'omusenyu butipa bw'omusenyu muntwalire ku bisaaniiko kati ebisaaniiko ne babirekera honorable Nabbanja n'afuuka nga ye gwe basuddeko ebisaaniiko kati awo ensobi eba yaani kuba ye baamuwulira abantu njagala kikubuula ate yagamba ekiteeso kyava mu cabinet namba what should have been done first kati kyenjagala tunajja ku national cleaning day ekyali kirina okukolebwa kyali kimu nagamba ebiseera ebisinga ensi ekula ndowooza tekula bizimbe ensi ekula ndowooza ensi ebiseera ebisinga abakulembeze amu bayinza okulowooza nti ensi ekula malwaliro nanguudo nnungi n'amasomero ensi ekula ndowooza mindset change ekyamazima nti weesanze mu nsi mwoli ng'olwadde bulingi wansi abaddewo okumala emyaka 13 emabega oba okitegeera kati kitegeeza wali obennaanya ng'abantu bakuwako obukuzi ka bulashi katono bagende bakola ekyo kyokola ki kyoyagala naye wawulira ebiseera ebisinga mu bifo ebisinga abantu baasigala mu nju zaabwe paka ssaawa 4 kati abantu baaluzinga interest mu programu za gavumenti ekira nnyo katono nga tonnajja wagenda yita emyezi 4 oddemu owulire budget gye baakozesa ku olwo yali ya ssente mmeka eyokukola ki ey'okuyoola kasasiro neyategeka omukolo gye baagulonkingira ojja kutya ensi nti ekigendera ky'abaana ekikulu si kasasiro ojja genda okwekanga ku olwo olunaku lwokka ku event eyo ba earmarking obukadde obusukka 3 vamu genkubulira ge mazima ojja genda okukola nti omanyi wakinzikiriza baatugambako wano nti KCCA egenda simba omuddo
nesimba omuddo nga gwakawumbi kawumbi ku bimuli essaawa eno wookebera tewali kimuli kyasimbibwa kiriwo. Kati njagala kubula nti oligenda okusoma Reuters General Report nga baga nti omukolo ogwo gwagendako obukadde obusukka 3 naye nga obuuza obukadde obwali busukka 3 singa baabuteeka mu bimotoka ebisomba kasasiro singa akyaliwo nebyo ebimotoka weebiri kuba nabyo tebiriyo. Wakati ekyo kyennyini kiraga bunafu bwa gavumenti bwennyini nti ebbanga lye mubadde wanene wabaddewo sisitimu eya gabeji ekuŋŋanya kasasiro eno mutwala ne gye bamuyiwa ansi eri nti nedda. Ekitegeeza obukyafu bw'Abannayuganda buviira ddala ku gavumenti yennyini omuntu asooka n'afuluma ekikomera ki n'atunula wa waagenda osuula kasasiro nga ddala mbutuufu tabaawo gataliiwo n'amuteeka mu kadeya n'amuteeka mu nsonda y'ekikomera n'abeera n'ebisawo nga 8 then ogenda okulaba waliwo abajja ekiro ne babitwala ne babisuula mwala si nti no baagala bisuula mwala wabula ew'okusuula kasasiro tewaliiwo. Njagala kikunnyonnyola kineeno teri muntu ayagala kubeera wakyafu naye obumu ku bukulembeze bwa gavumenti bakira social contract. Thomas Hobbes oyo yakyogerako ennyo ne John Locke nti bwe tulonda abakulembeze tukola endagaano etali mpandiike oba okitegeera nti gavumenti ejja kulabikira mu nzijanjabayo gavumenti ejja kulabikira mu nguudo gy'oyita gavumenti ejja kulabikira mu security mu bukuumi obubwo gavumenti ejja kulabikira mu bulamu bwo mugatta ne kasasiro oyo mu context eno mwetwogerera naye ekyewuunyisa nti wano wetwogerera mu ebyo byonna byonna ekizibu okusanga gavumenti weerabikira gavumenti ya wano erabika ezze kukwata nakusoloza musolo nakusaba kalulu kyekyokusatu oba okitegeera kati abantu ba bulijjo toyinza kubeewuunya singa basibira enkola eno ekikookolo naye nekira nti gavumenti erina kumanya nti abantu ebasensitizing empola mpola ate teekawo ne measures nti abantu kasasiro ono gwe bayoola alina waagenda okgenda nakigambye nti abantu bakokozanga kakuto by the way singa gavumenti ebadde n'abantu abakola research oba bagitegeerera oba bagibalira yanditegedde neebuuza nti lwaki abantu kasasiro bamuleeta obudde buggwayo gwe kennyini nawe oyinza okibuusa amaaso abantu kasasiro bamuleeta okuva ku ssaawa 3 omutuuma ennyo ssaawa 3 kino paka ssaawa 4 kitegeeza balina eddakiika 3 naye nga eddakiika ezo 3 era zisigadde ssaawa 4 tolina gwe wali ogenda kugamba tikwata kasasiro omukole ki. Nina observation endala gye nalaba. Yes sebo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikuliniyo. Kiro oyo si wa myala kasasiro wa mayumba ebokisi ozitunuliranga zibadde zitukulako n'obukutiya nga butukula kitegeeza okugogola kuli Prime Minister kwe yali agezaako okutegeeza ate si kwe kwakolebwa abantu balina kasasiro mu bikomera byabwe nga tebalina wabamuteeka so ne bamuleeta ku kkubo oba observation ogiraba obukutiya bwe kuba babala bagamba tugogole emyala walina kasasiro nga wa black ng'alimu amazzi kasasiro ali ku kkubo akulaga nti alina waabadde obanga mu sitoowa ne bamuleeta ne bamuteekawo kitegeeza n'okugogola kuyinza okuba tekwaliwo wabula abantu baasula ebisaaniiko ebyali badibiridde mu nju nga tebalina we babiteeka ne babiteeka ku kkubo bwe kiri yes sebo kati tugenda kukola tutya omulundi oguddako gavumenti eteekewo baleeteyo ebimotoka bya kasasiro ekirina okukolebwa kiri kimu gavumenti esooka esensitizinga abantu babe n'omukwano ogw'okukola ekyo. Kyakubiri gavumenti eddeyo ku drawing board ekyamazima lunaku lulina eddiini gye lukozesa oba enzikiza gye lukosa egambe nti kale buli luvannyuma lwa mwezi ku lunaku luno bwe luti olulala olutali luno tujja kubangayo ne bulungi bwansi ejja kubeera public holiday. Oba okitegeera abantu bajja kukyagala njagala kubula nti teri muntu ayagala kubeera mu environment nkyafu n'ensonga endagamu gyerina okulowooza nti teri muntu wa bulijjo agenda beera na busobozi bujja busomba kasasiro nga ntuumu. Gavumenti erina okuteekawo ebimotoka ebisomba ki kasasiro. Ensonga endala abakuumaddembe bamanye we bakoma ne batandikira. Gwe togenda kujja nga oze kuba bantu okusinga ate okujja okubayambako okukwatira wamu mulongoose. Bwe kinaafuuka nga efuuse military operation togenda kulabayo muntu n'omu ekyo nkibabuulira. Abantu bajja sigala mu bikomera bagenda sigalanga mu nju zaabwe beekweke. Bwe naafuuka military operation kuba bantu. Ate kisinga n'okwewuunyisa nti nalaba omusirikale omu yali akuba ng'ate ye n'ekyambalo kye kikyafu
nga yalina kuteekebwa mu kasasiro baali bakuba namulaba omu ku baali bakuba nga ye ekyambalo kyate kikyafu kizibu kati nawe kenyini walemeddwa okunaaba oba okuyoza ekyambalo kyo ate ogamba otya nti okuba oli olw'okuba aganye okukirininga kasasiro oyo mujjawo nze ndowooza nti bakyagazise bwagazisa abantu ebisigadde bijja kwekola byokka na byokka. Waliwo abalina endowooza nti eno enkola ya bulungi bwansi it is outdated it is backward. People say they pay tax basasula emisolo kesisi ebiki ku byalo awo basasula emisolo bw'oli mu bukulembeze bagamba eyo service bagisasulira tebalina kubeera nga ebakakatako bogikola era mbu weyabeera bakopya ekintu ekyo Rwanda we are far better than Rwanda tetusobola koppa mabega nekira kyenjagala okubuulira nti kwomanyira nti ensi erina obuzibu kutandika kwegomba abo be yali esinga toyinza gamba nti wali Uganda wegenda okukola benchmarking egenda Rwanda kiswaza era kiwawaza n'amatu. Rwanda mugisinga Rwanda bagiyitanga district ya Uganda okitegeera kati oyinza gamba nti byokola wano ate obikoppa eri bandi badde bajja wano ku benchmarking nga seeri n'ensonga endala gyogeddeko ey'abantu ogamba nti bawa omusolo ekyamazima abantu batuufu mweno era mwe tuli olwaleero tokyayinza kuzza bintu byakola myaka 20 mabega kuba ebyafaayo bya Buganda biraga nti bulungi bwansi yakola ki yalingawo naye n'ekirala kisinga okuluma abantu nti Prime Minister kennyini Maama Nabbanja ne baminisita be walabye abaali mu operation eyo genda okulonkinga ate bo kwolwo baali balina kapaddiemu balina budget kwolwo ng'era budde bwamalawo buli ssaawa gy'amalawo asasulwa kati balina kakasa abantu nti nze nange sisasulwa ku luno sazze sisasulwa nkola bulungi bwansi nga nammwe kuba ono ekimuteesaamu amaanyi alina budget gy'ayagala osaasaanya eggweewo ekigendererwa kye si kasasiro ku kkubo kati abantu ba bulijjo bwe bamanyi ebyo n'ab'emmeeme ebennyika ne bagamba ekyamazima nedda omusolo gwe tuwa ne ssente ze tuwa buli lunaku mu bitundu ebyenjawulo gye tuweera omusolo ogamba oli ate era nkeere ngende mu mwala nga KCC erina budget ya buwumbi kumpi nga 8 bwakirininga bukirinizimyayo egyo nagigogola kati balina kumanyisa bantu buvunaanyizibwa bwabwe nege nti mindset y'omufirika bulungi bwansi mindset mu bwongo bwaffe mwali kyali kigenda bbangwira n'olina kumanya lwaki nti yafuuka te military operation kuba bantu mboko toyinza kubanga muze kukola bulungi bwansi naye ng'ate abaze okwasisamu ekyo emmundu ze balina zinyirira ziringa ensigo ebizigo n'embooko lwaki mba ngenda mu kintu kye banankuba kuba simanyi ddirwe nkunyiiza simanyi ddirwe nkusanyusa gwe omusirikale gwe baleese eyeesibye ne masiki ensonga endala nti abatakoze kino ekibonerezo kyabwe kiri ki awo nawo si walambulukufu kuba omuntu alina okumanya nti bwe siikola kino ekibonerezo kiri ki kyekino gavumenti erina okudda yeetuule oba okitegeera ekole enteekateeka nga nambulukufu namba sijja sikugwira bugwizi kintu kiri kyogambye nti okuleeta ebintu ebya 1980s obiteeka mu 2000 nti bulungi bwansi luli byalinga bulungi bwansi the population was small but now population nene there is a lot of unemployment employ people to do that employ people like really simanyi we ngenda kubanga mpa omusolo ate ngambe nti ate ne bulungi bwansi mukola bulungi bwansi yeetaagisa naye obuzibu obuli waneeno nti omuntu yalalumidwa ku musota bw'alaba omuguwa egundu lwakuba yamwanguka bulungi wansi wa Buganda gwe bakola matikira ga Kabaka walolabyeko omumbowa ng'akalakala n'omuggo kyekiri kye nagambye wano wabulawo omuntu gw'oyinza okuyita Soloni oba Polymath asobola okuinfluencinga abantu okukola ekyo kyennyini kyeggambye wagwe oyinza oyita influencer abantu nga bamuwuliriramu oba okitegeera naga nti munnabyafuzi ekikoma bukomi kwambala ku masuuti oba okitegeera oba kutambula na motoka zikuma na kadenge olina okubeera kye bayita referent power oba nakyo power ng'olina magnet eyesika abantu gwe njagala kuwa example eryemu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ageza ajja n'agamba nti ekyamazima enkya tugenda kulongoosa wano na wano na wano osobola olaba ensi bw'eggwayo abantu iwaffe wali ewa Antony yesebo waliwo emmotoka eyalina ebizindaalo ng'etambula egamba bannaye muyonje abantu ne bagisalako ne bagigamba
tukubiremu kayimba katube bayonja aka Bobi Wine Yes, ketwagala okulongoosezaako era abantu akayimba kakuba balongoosa kati njagala weeteke mu mbeera eyo njagala weeteke mu mbeera eyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu waali agamba abantu mulongoose ate nga n'akayimba ke we kazannya okitegeera by the way nekyo kyennyini kyoleese ekyakayimba akavidiyo ako wakalaba akavidiyo nyinza oba saakalaba ekyo kyennyini nyini kikuwa scope n'okwolesebwa kwa Kyagulanyi kye yalina nti atadde gavumenti mu kattu nti buli sayidi gyegezaako okuddukira okwetaasa okuwonya ye ng'omuntu esangayo message gye ya predicting oba gye yayogerako ebbanga eddene oba okitegeera kati ne kwolwo lwennyini nyini nga bw'okyogedde akayimba akasinga okuzanyibwa kwa nali mu kyalo eri nga ndaba abavuka balina biroboti bino naye ng'era akayimba bakuba ka Kyagulanyi ako tube bayonjo kwali kwolesebwa kwe yalina oluusi ffe neyo taakitegeerera nti yali yakitegeera kati gavumenti yeetaaga efuneyo abantu be bawuliriramu bakole omulimu ogwo yesebo okay wetutukidde olwaleero wabaddeyo okulonda kw'abachairman yesebo era omusajja yabadde asinga okulindirirwa kulemwa kana akalulu k'ekyalo sina bye nandigambye bantu kaba obadde embeera ebadde egenda bbeera etya mbadde nabivaako buvi political career yange yabadde ekumi era pressure gye mwalabye yabadde ntuufu nabadde nfa ekituufu nabadde nfa nga ndaba jjukira buli kimu ekyange kiweddewo buli kimu kiweddewo nsigadde kugoberera kirooto kiri ekya palamenti oseka ki naawe akalukakubakuba omusajja ono ow'ekirooto kye yesebo alaga nti politics amulimu okwenunula atya kimu bibiri buli kimu ekyange kiweddewo ng'era akulaga senga afuna ku political office tanoonya mulimu anoonya bukulembeze okununula ebibye byonna ebimuweddeko wendi onsoma message ye naye Engineer Kaweesi yabadde omu ku abo abawangudde akalulu mu ngeri eyewuunyisa kuba yaziriseeko bamuwugizaako wabula gye byaggweredde mbu ng'awangudde akalulu ku bantu babiri ekifaananyi generale ekyakalulu ne Engineer Kaweesi ono yesebo kati kuba Nopombo yali yeefunyiridde okufuba okulaba nga tatuukiriza kirooto kye kyenjagala okubula kiri kimu katandikire ku Engineer Kaweesi nti yazirise nako kati ebiseera ebisinga omuntu wabeera mu mbeera nga kyalina eyo lyessuubi wake katika ekibiri tikasigazza atuuka ekiseera naawe kenyini wali obaddeko mu mbeera eyo n'ogamba nti enviiri zinva ku mutwe entunnunsi zinkuba blood pressure erinnya gwe ng'omuntu kati blood pressure bw'erinnya gwe ng'omuntu mubiri gw'omuntu waliwo kye bayita vagus nerve vagus nerve eriyakitinga bakuyita overreaction to that body excitement kati ogenda mu kye bayita vasovagal syncope awo omuntu wazirikira omuntu azirika atuuseewa mu vasovagal syncope so Engineer Kaweesi yabadde atuuse mu vasovagal syncope nti vagus nerve eovariyakitinga ku intense pressure omuntu gy'aba alina mu mubiri gwe n'atuuka ku vasovagal syncope yesebo Engineer Kaweesi gy'abadde alwadde gy'abadde alimu era abo abantu bowulira nti weerabye ku mulambo gw'omwana we n'azirika oba okitegeera bye bintu byotera okusanga nti omugole we yabadde ku mukolo gwe yazirikiddeko oba okitegeera kati yeesanze mu mbeera eyo bakira vasovagal syncope kati kyenjagala okubula kiri kimu naawe kenyini ogenda kubeera mujulizi nti akalulu k'obwa chairman kaatuuka katya ku sseeryo gwe kenyini gy'obadde otambula obadde ng'olaba abantu nga laale ya chairman erimu emmotoka ezisukka 5 ne piki 3 ng'oyinza olowooza laale yaabwe muppi nti era kano akalulu kabwa chairman akakyasiza okuba expensive n'owooza ebyo bya chairman bye byatandika nti muffe ng'abantu musobola okubeerawo naye wabaawo mummwe ajja n'asitula emitima gy'abalala najja n'abamanyisa ekituufu ekyokka nemugamba kyamazima kino kyali kisoboka mu mwaka gwa 1955 paka 56 waliwo omukyala bamuyita Rosa Parks Louise Makawule yali mukyala yali azaalibwa Alabama mu America Montenegro nti ebiseera ebyo abazungu baali tebalinnya baasi zezimu n'abaddugavu naye nga omuddugavu basobola omutwalako mu baasi eyo naye omuzungu bwajjanga omuviira mu kifo ye n'atuula gwe n'okola ki n'osituka kati Rosa Parks olunaku olumu
mu December naku z'omwezi nga 2015 abaali mu bus yagaana okuviira omuzungu n'alwana nnyo Rosa Parks n'agaana era kyaviirako abantu story yatambula nnyo okwetoloola America nekiviiramu mu mwaka gwa 55 era yali December nga gwako tugenda mu Christmas abantu okwekalakaasa era kyamaliza kiguddewo essuula mpya mu 1956 nga waliwo Supreme Court ruling number ekkiriza abaddugavu okulijja bbaasi wabula n'ataviira muzungu nga yo muzungu azereeti kati kikulaga nti yaggulira abaddugavu banne endowooza gye baali balamu ebintu tebikyakola ki eddembe mu public transport tekikyasoboka kati Kyagulanyi bajja byobufuzi byano mu 2017 ebyobufuzi yabiwewula n'alowoozesa abantu bonna nti bisoboka ekyamazima nga bikola ki bisoboka nkuzaayo ebbanga nti NRM bwe yajjala mu myaka gye86 akaluko bwa chairman kaalingawo naye ng'okufuuka chairman olina kubeera nga oli musajja kkulu panvu olina olubuto olina olujja luva kuno paka eri oba okitegeera n'okubanga ng'oggumidde naye obudde gye bugenze bwetooloola nti bano bwe balowoozanga nti baali baggumidde ate babadde babbe amataka g'abantu kati kiwadde abaana bano essuubi olw'omutima Kyagulanyi gwe bateekamu ideology ye ne balaga nti buli kimu kisoboka ensonga endala ey'okubiri ddayo weebuuze nti ekitebe kya Nuupu ekituufu kiri luddawa kiri kavule tekitebe kya Nuupu tekiri kavule endowooza gy'olina ye setting y'NRM gy'ekyalina olwaliro mwanattu yesebo tokubye nti ekitebe kya Nuupu teri amanyiddwa watuufu we kiri naye mu ndowooza eyange ekitebe kyava ekamooca ne kidda ekavule bwe kyava ekavule kyatuula mitima gy'abantu ekitebe kya Nuupu kiri mu mitima gy'abantu nti emyezi 3-5 emabega obadde okyayinza okugamba nti Nuupu ekyamazima tekyalinawo eri watuufu naye baategese butegesi layino laba Nuupu ng'erina abalonzi nga 8 NRM alina 3 oba kiwalabyeko kati inake nalabya akavidiyo yesebo ng'owe NRM ayimiridde omu nasaba NRM naye nagye yawangudde ngero okyanoonya akavidiyo ako abe NRM abasinga basazeewo ne bajjira ku independent simanyi bawa kyegendereza ng'onaatematema ekibinja ekinene bakitawo overtuition okozesa obukodyo bungi okukooya omulabewo gw'ovuganya naye mu byobufuzi abasiga badde nga bagamba kanzigire ku independent nze ndi w'abantu bonna eyo just statement ng'omuntu yali NRM ekulaga how threatened they are ama aba independent babadde bangi nnyo mu bwa LC era ng'omubuuza nti oli ku kinze sirina kibiina naye nga mutima NRM kyero tekirina okikkiriza naye ng'akulaga nti atidde abavubuka bano okubagamba nti ndi NRM kati okuli togiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ebyobufuzi alina we yabiteeka n'abisitula n'abiteeka awala ensonga endala wiiki ewedde amawulire gaakuba nti NRM yayiya makingo obuwumbi 8 egenda bugwa bafulaga beyala baabo mu kalukano mwe tubadde kati bagamba over naye nga projection yali milioni nga 12 kati milioni ziba nga zaali 12 ng'NRM kale ze yateekamu obuwumbi 12 mu kalulu ebutambala oba okitegeera ye yabadde omu ku layini nawe wenyini ngenda kutuuka waawo nti wewe yatuuka ku buwumbi 12 nga bwe yataddemu kitegeeza sente zino oli yalinga teziteekamu sente zino yandyesanze ngeziteekerateekera kalulu kaddako naye akulaga nti ne wana akunuubudde yakunuubula mu presidential election n'akunuubula ku parliament buli omu wamuwa obukadde 4 ng'agenda mu kalulu n'akunuubula ku bachairman b'erosi 5 n'akunuubula ku bakansala n'akunuubula ku bachairman b'erosi 3 kati ne ku 1 naye akunuubudde agenda kukooya ebyobufuzi abikutamya gwe ng'omuntu ow'NRM oba onofanda w'NRM omukulu nti akalukano kagoze statement nti however much nti NRM egezezaako sitefolinga Nuupu Nuupu ekyaliyo njagala kuwa ekibiina kya Muslim Brotherhood Egypt nti Hosni Mubaraka mumanyire gonna yagezaako okuba Muslim Brotherhood ebe nga teriiwo naye ng'ekyewuunyisa nga tolina maka goyinza kusanga muwagizi gwa Muslim Brotherhood ng'avuddeyo naga ndi muwagizi wa Muslim Brotherhood naye nga buli Mubaraka lwategeka akalulu we balondedde Muslim Brotherhood efunawo ebitundu 9 ku 10 kati Nuupu tekyali open egenda efuuka underground movement ate mu byobufuzi buli kibiina ekifuuka underground movement ne kiva ku service kiba kizibu nnyo
Nupu kyogamba kati yefananyirizaako nga Buganda Kingdom we yakola ku Obote. Owezo obwakabaka. Owezo obwakabaka. Naye obwakabaka kale tebakyakola nyimbe tebakyakola buli mutima. Buli mutima. Era nga bulina the right opportunity. Era opportunity we yajja obwakabaka ne buvaayo. Njagala kuwa example nti Obote mu 66 yawera ennyimbe. In fact buli mukolo gw'omanyi ogwa Buganda yaguwera. N'abaana abawala okugenda okyalira ensiko naye yabiwera n'agamba nti buli mukolo guli kalikyo nga gwa Buganda nengezangulabako naye Abaganda baddeyo ne bazimba kovatire wansi ogambe n'abaana okyalira ensiko Obote yamanyanga buli kimu babateeka ku parade sooka ojje tulabe kati bino wuliriza kino kyenkubuulira nti bino ebyokusanga abogerera enaalemu olwaliro abavuma abantu n'okukola kite bitandise kati Obote naye yalina abakyala be walugo bayitanga night kulabako ebiseera ebyo. Night kulabako teyali muyimbi. Yali wa UPC nnyo lukulwe. Nga muvumi. Obote yateekawo empaka z'okuvuma. Ng'akomyewo mu 82. Night kulabako emu ku baaziwangula. Yavuma kigambo kye kyamuwanguza. Night kulabako. Yavuma kigambo kye ekyo ky'oyinza okubaga professor Jukira. Siyinza kukyogera kigambo kigiresiza kati bino byonna byolaba. Tamale mirundi eka agamba nti senga we yazimbako ennyumba mu kuvuma. Yali wa UPC. Okuvuma kuno kwaba okuliwo olwaliro kuno. Tekutandise kati. Era by the way nkiraba nnyo abantu nga bakiteeka ku baana ba Nupu nti bavumi. Wano waliwo abaali baliwo. Waliwo abaali baliwo ebbanga lyonna nga bavumi ba gavumenti eno eriko. Gavumenti ziba n'abavumi. Neno kenyini nyini yalina babiri ng'erina ow'omu Luzungu n'ow'omu Luganda. Omugenzi Yohana Tamale mirundi yali omuvumi w'Oluganda. Nga Podero Ofono Opondo y'Oluzungu. Naye ekireeso tetwabamanyanga baali bannamawulire. Nga naye bavumi baabwe. Ng'ajja ku programu ku TV n'amalako essaawa namba ng'avuma baliwa. Ng'avuma beeno. Naye ensonga lwaki nti bakitadde nnyo ku Nupu nti y'abavumi nti Nupu nayo yajja n'enkuba ne bakikola okusinga bye bakisangamu. Okitegedde? Nupu nga yakusimbyemu weepya omumwa. Ate n'obuzibu obulala we buli nti olwaleero buli simu eno ogiraba yafuuka radio station oba TV station. Nti twesanze mu Uganda olwaleero nga buli muntu munnamawulire. Buli muntu akola eggulire erirye omwana akolera vidiyo emu n'ekkuba n'ekusensebula ppaka. Oba okitegeera kati nga tudda ku kifaananyi kino ekirwaliro kaluuka obwero si wano nti ebyobufuzi we biri si we byali. Ebyobufuzi bitambudde nnyo okuva ebyali okutuuka we biri wano olwaleero nti Kyagulanyi yaleeta kye bayita competitive environment mu political terrain ya wano nti political dynamics n'azikyusa okuva we yazisanga olwaleero ne bagamba nti bagenda kulonda Kalinda Luzi naye bakkirizaamu ekibiina. Njagala kuwa ekyokulabirako abantu bamaze ebbanga nga tebakimanyi nti okubeera kyeyamaani w'ekyalo nakubeera nga olina wa kibiina nga mwesimbiramu mu bibiina. NRM yali yaziba akatambaala era nga wetegeka okulonda kasita kujja abantu balowooza tulonda kyeyamaani w'NRM. Nze ekintu kye najjukira ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Abavubuka b'NRM nga tetumanyi nti n'okulonda kw'abavubuka kwa bibiina byonna n'okwabakyala n'okwabalema n'okwabakozi kati azibudde nnyo abantu. Ekyamazima nti omulimu gwe yagukoze era obeera bwezi wa mutima mu byogamba nti Kyagulanyi waali we yatusanga we tuli we yatusanga si we tuli nti waba yatusanga mu P1 yatubuusa n'atwala paka mu P7 atuleze ebbanga ettono lyabadde wano atuleredde ddala nti abantu babuufu nnyo mu byobufuzi ekyo toyinza kukimuggyako nti bangi be yasanga abaali basobola obizannyo oba baabizannyo okusinga ye abaali babiruddemu naye ebbanga lyamaze wano nti abisesetudde okuva we yabisanga n'abiteeka awalala wennyini we bitaali. Kati ingini ya Kaweesi nze ndowooza nti mu bulamu waliwo wootuuka ekiseera n'ofuuka kyakusekererwa ate ekyo naawe kennyini gwendi naawe okyewalanga nnyo nti obwavu n'ebukuluma butya waliwo by'otasobola kukola artisti weekweka n'osigala n'obaako w'osigala. Kati ingini ya Kaweesi akulaze nti tosobola va ku bw'emupya ate n'okoma ku bwa chairman ero si wano
kitegeeza azzeeyo buto mu infant stage bakita infantilism nti osanga omuntu nga mukulu in fact bakita paraphilic infantilism osanga omuntu nga mukulu nga bondaba wano nina amalevu banga bwoli naye nga ate omusanga avuga ekipiira nga n'amatama agavuga ente avuga zino za mpumumpu bakita paraphilic infantilism oba okitegeera nti Engineer Kaweesi yesanze mu mbeera eyo tetuganye mu ntandikwa ebigendera bitekuba byali binene naye yesanze ng'afuuse kazanyirizi oba okitegeera yesanze ng'afuuse kyakuzanyirwako essuubi libeewo ndi asobola ovaano n'ayingira ku bwemupi kuba yagambye ekirooto kye kyandibadde kifudde senga teyasigaza bwa chairman kyenyinza okubuulira nti ebiseera bye eby'omu maaso ebya Engineer Kaweesi bizikivu si bitangaavu teri muntu ayinza kweyisa bw'atyo n'amalako ekisooka nti ekyo kyakola kibali kisobola kukola ng'oli mu disitulikiti ze eziri ewala okumpi ne Ovaka ne Kampala naye waali y'entabiro y'abantu abategeevu nze nsuubira nti awo weyatuuse awummulira awo ali ku kasente ka sitampu kajja kumumala naye kino ekirooto kye eky'omumaaso ebibye byonna ebimugenzeeko ekyo kye yali ng'asiiga naye ndowooza era kyali kya byabufuzi talina byamugendako biri awo ekyo kye yali asiiga naye ndowooza kyali kya byabufuzi yesebo owaayo ebutambala akatambi kaakano wangisebo kikyate manyi gampedde simanyi gampedde ebutambala bakubye akalulu naye akalulu k'ebutambala kabadde kazibu kabadde wakati wa ndowooza abeesimbyewo naye nga bagamba wakati wa Muwanga Kivumbi ne NRM era akalulu kayisizza bubi nnyo kino kyekibonerezo kye tumuwadde kuba kalulu ate tukyamwongera Muwanga Kivumbi yamukubye mukazi we yadda wali n'azina amazina mu bali ose ne bakikola katikati mukuba akiwulire owulidde yesebo akalulu k'ebutambala kabadde wakati wa Muwanga Kivumbi in quotes oba ne NRM yalaze nti abantu b'ebutambala bakyamulinamu obwesige n'okwagala ekirungi olwaliro tugenza otutuuka wano nga Muwanga Kivumbi alabise oluvannyuma lw'ennaku 19 ng'abozeewo ensonga ezo zigatte zombi kati kyenjagala okubuulira ensonga ya Muwanga Kivumbi ebiseera ebisinga tulina okuwa abantu ebimuli byabwe nga bakyali balamu aba nupu abali mu diaspora bakoze omulimu gw'amaanyi ogezaako okutambuza ensonga eno n'okuteeka okwekalakasa mu bitundu ebyenjawulo okuwera nagamba nti mu statecraft gavumenti ogenda ogiraba nga ekoze ekintu wabaawo oluusi puresha nnyingi n'enkikoze bayatuddemu abantu babulijjo ze batamanya nti okukwatibwa kwa Muwanga Kivumbi okuddamu mukwata luutu eno ze ndowooza gavumenti yali ekwetaaga gavumenti kye yakola kye yali erina okukola kubanga munabyanabyafuzi abasinga baali baliwo dissenting voice teri munabyafuzi yali asobola kuwanda bigambo nga Muwanga Kivumbi yali asobola obisengeka kati gavumenti ebadde instirinze fear oba okitegeera ng'abantu ebatuusiza ku ntikko y'okutya nga n'omuntu atya okutunula mu kamera okwogera ensonga ez'omuzinzi kati Muwanga Kivumbi agenda ava mu kkomera ajja asipaakinga aliginayitinga emitima gy'abantu agisitula we gyali giri agyongera mu bbanga era ndowooza walaba nnyo abantu abasinga nga basanyufu bagamba akomyewo kati gavumenti yali eno mukwata naye muteekemu embeera eyo egyongere ne bantu bano aba bulijjo naye nze kye ndowooza nti gavumenti kyekola kigiyamba ki oba esobola kisasininga kumala bbanga ki kuba kati gwe kennyini opulains akatambi olaze nti nno ekyabadde ebutambala akalulu kabadde wakati wa Muwanga Kivumbi n'abeNRM nti Muwanga Kivumbi y'omu ku bannabyabufuzi abaasigala nga bali loyo eri cause mu budde bonna era ndowooza walaba abasiga abaagenda mu DF beekwasanga ye ng'omuntu ti Muwanga oyo aganye okgenda naffe oba okitegeera kati mu byonna nga Kyagulanyi abasinga bagenze Muwanga Kivumbi ne Nambooze Muwanga yasigala naye kati gavumenti etuula eri nejja nemanya nti epeesa lyona ettuufu tukwate kuliriwa nagamba nti Kyagulanyi okuva we yajja ebiseera ebisinga gavumenti naye eri mu try and error method temanyi maanyi ga Kyagulanyi wa matuufu waagajja twaliko wano ebiseera ebisinga ne bagamba nti amaanyi ga Kyagulanyi gava mu mpuuga mpuuga n'akola ki abamu ne batuuka ne balowooza nti amaanyi ga Kyagulanyi gali mu ghetto structure nejja ne tubeerawo ne bagamba nti amaanyi ga Kyagulanyi galabika gali mu baka ba palamenti
abaka parliament abamu natandikanga okubagula era nasigalawo nga bwali kati ndowooza gavumenti ebadde erowooza nti Muwanga Kivumbi ate kuba yentabiro baye center emu kuza power mu Nuupu kati ekiriwo n'ekigenda mu maaso kiddeyo ku kiri ku misango gye bamuguddeko ekimu ku badde baboogera abasinga ab'NRM abadde bajja ku mawulire nga bagamba nti yavuma naye nga mu bigambo byakozesa tewali kigambo kivvoola nejjasirwa kuba nti alina gwe yayogerako bugo balowooza nti tasaana kola ki kwogerwako kuba emigomu ku bisango bagambye nti yakuba olukiiko otali mu mateeka n'ekirala ku inciting violence temuli mu musango gwa kukola ki gwakuvuma nze ndowooza nti emisango egimuguddwako gye emisango egiggulwa ku muntu mu biseera by'ebyobufuzi era ndowooza nti bagenda kuteekawo embeera ya kusaba bbeeyiro bamwewuube oluusi emyezi giyitewo ekitundu ky'omwaka kitu ate bamute kuba gavumenti ebeegula budde ku avoidinga mwe kuli groupinga kubanga waliwo gye bayita the oppressors mind nti ono kennyini gw'ovuganya naye mu by'obufuzi ekigendererwa kye kiba kimu ye kufuna kasengo baka bayinza okuyita akasuwa kabagita port of fear kukulietingamu kasuwa kakutya gwe ng'omuntu kyekiba ekigendererwa kye naye kati gwe ate obuvunaanyizibwa bwe obukulu buli bumu nti how do you surmount how do you surpass obutego baba akuteze eyo fiyo giveemu otandika okubehavinga normally yadde okugezesebwa n'okutya kuba weekuli tiwakyerere mu kaluuke nyini akobwa chairman nga bayiye amagye n'embooko naye ng'abantu we bali baagala kusimba ki kitegeeza gana amagye n'embooko bye wayiye byakumenyedde bwereere abantu bakulaze nti nekigendererwa kyo kyabali ky'abantu kudduka kuvaawo owuwaayitewo naye abantu bakoze eki basigaddewo ate ne bagenda ne mulayini kakitegeeza gwe abantu bano wadde olese okuba banembooko bakumenyedde bwereere yesebo so Muwanga Kivumbi ye breaking news yesebo isaano tunamanya details zizo nazo nakuzimalayo bamulimandinze paka nga August oba 11 lwanadde okudda mu kooti yesebo okay tuba tukyali awo yesebo ennaku zino waliwo local government minister ne mumyuka we batambula bafuukuuza buli wamu twagenza otuuka e Masaka ng'emboozi ndalamu nga bagamba ng'omuyizi the hunter has been hunted we wakagamba when the hunter has been hunted nammere yagudde ku kyokya era olukuŋŋaana olwo tulwamuyisizza bulungi nga balaga nti naye si mulungi nnyo nti abantu abo olwakweyerusa naye si balungi nnyo kitegeera nti waliwo abadde bakaayana ku by'essente engeri approach balamu gye yagikuttemu yakyukidde ddala ku approach gy'abadde akozesa ne nammere approach gye yataddewo yakyukidde ddala ku approach gye yabadde akozesa ng'agoba banne kijjukira lumu yagamba ko ye tasoma biwandiiko yakwata bukwasi ayagala kulaba results naye yatuuse ku stage n'agamba olina obujulizi bwonna olinako ku lisiiti kati ate ye nga yayisa lisiiti yasaba obuwandiike oli amulumiriza situation eno gisoma otya simanyi oba otera okutambulako downtown eyo walabye ku musajja abatunda eddagala ly'ebiku abane kabaketi omuli ekifaliso nga mulimu ebiku ebiramu simanyi oba wali okyegendereza badde sikyegendereza nti atunda eddagala ly'ebiku abane ebiku bye ebiramu kwagezesa ki eddagala ekitegeeza omutunzi w'eddagala ebiku abalunda n'ebiku abaana abasinga mu downtown eyo omwana oyo ali ku kamera asobola otubuulira amazima ssebo nti abatunda eddagala ly'ebiku atambula n'ebiku bye kwagezeseza eddagala lino kati mu Oluzungu bagamba nti he who seeks justice must come with clean hands bwekiri nti oba oyagala obwenkanya nawe jangu ng'oli mwerufu nnyo ekimala madamu nammere embeera yonna yonna ekifaananyi kyabadde agezaako siga ne Mr. Balamu babadde balaga nti bo balongoofu ekimenya amateeka naye njagala kukubuulira ekintu kimu nti waliwo nze kyendowooza ekiragenda bulungi mu nkambi yaabwe bennyini ng'abantu lwaki kubanga twogera ku nammere eyawambibwako drone twogera ku Balamu owa PLU ate ye nammere akulaga buli kyayogera akulembeza muzeeyi oba okitegeera kati nze ndowooza nti however much mu genesis y'emboozi eno kennyini madamu nammere yalaga nti omukyalo ono tamumanyi ndowooza ojjukira mu biseera bya campaign
yayogerako ntakola ki tamumanyi naye ate ekyasinze okuneewuunyisa we nalabye akatambi we bwatuukidde ng'omukyala obujulizi abulina ate ne bagamba n'okugamba nti General Museveni yakkiriza osasula ki sente miliyoni 156 kati abantu bano abala bonna babadde babba ssente nawe General Museveni agenda vayo ddyo basasulira bebadde nga bakwata gye bayita eyo gye babadde embaale wawawawa zaza nazisasula wangi anti ebintu bibiri byanjawulo kale kiki ogambye nti Honorable Namere yalaga nti omukyala tamumanyi tamumanyi muntandikwa yesebo gye byaggweredde nga agamba ate waliwo omulala oba bamuyisani Kyamanuweni ale Bulegeya naye nga byonna bigenda okutandika nga Seeking y'emmwanyi yava wa Namere era omukyala akulaga yasaplayingako Namere katono nnyo n'ekirala olina kutendereza buvumu mwana muwala oyo bw'alina Abalamu yagamba alina empisa embi omuwala omuntu abanje okutuuka ku muwala oyo obuvumu bw'alina nga wenganga Namere ateeka okuba ate singa yabadde minisita yandibadde ali mu bannamere abalala 10 omukazi mugumu ekimenya amateeka kuba si gwe gusose naye nekyaki olina okumanya nti bwe badde nga bagenda gye bagenda tebabuulira wawe bagenda bagwa bugwe si bwe kiri omukyalo ono ani yamuleese bannamere we baba bagudde bugwe kyolina okumanya kati nze mukyendowooza kiri kimu nti awe bamanki omukyala abanja waliwo okuba obutakolagana bwa Namere ne Kasolo Kasolo agezaako obukozesa oba okitegeera kwakati nze nkubuulira from my point of view n'engeri gye mbanyimu political gymnastics engeri abantu gye bazannyamu ebyobufuzi omukyala yadde abanja kituufu abanja naye era waliwo abamukozesa okubona okulaga nti yali yazamanyizza oli okitegedde kuba gwe kyolina okumanya nti omukyala yamanya atya nti bali awe babadde bali ye afuna atya platform etuuza Honorable Minister Madamu Namere Justine n'atuula wali nga n'omukyala ali wano nga bali mu crossfire n'oli oba okitegeera kuba n'omukyala si mukozi wa local government teyasapurayinga gavumenti jano tuwa ze wadde balimu za local government omukyala si mukozi waki andi tuwa zino zirina ndowooza we ziba ziggwa zigendako mu ka minerale aka politics abantu ne bajja boogera tuwa zino ziri designed okubeera nti zikiriininga oba ziraga nti zikiriininga wabula ate ne zikampeininga oli mutuufu kubanga akamu ekifo bakira kirinda kiri Masaka balonze jjo kyamaani waawo wa LC1 ndowooza akatambi wakalabye balamu buyazeemu we yabaddewo nga waliwo wenale muno waki no one nupu badireyinza akalunga abantu bakyabawa kasente ne babayita eno bakole ki balonde mbu bogereko eri abalonzi ngeri akasente kakola ki kayitingana ekyamaze minisita amaanyi nti layini ya kandidate we kwe yabadde asibidde olukoba bagenze okusimbamu kale kikizzeewo ku kiki kyenagambye ekya nupu nti oyinza obutagiraba wawe eri watuufu naye kasita ogamba nti akalulu kaako bamusimbe layini okakasa amaanyi kati katukoma ku kino ekya minisita nze ndowooza ebbanga etali lyewala nakigambako nti ogenda kulaba nga minisita balina gwe bakutte oba gwe batuuza mu kajojijoyi w'ebibuuzo asikeyo emmundu abakube ne kumpi olabe minisita ngadduka wali bayambadde akakondo minisita Namere kubanga gye kigenda kiteekinga shape kino nkikubuulira gye kigenda kiteekinga shape nabo kennyini within batandise okwekubamu ebituli amaanyi ge yalina mu ntandikwa gamukeewa buli lukya kati naye bamutuuziza mu kaguli agenda tuuza ani mulala mu kaguli naye bwana amugamba nti gwe eriyo wali sasula kwa jukira anti Namere gyagenda otambula nga agenda sangayo omukazi oba omusajja naye omukambwe nga ye amubuuze nti nnyabo gwe tebakubanja gwe wazisasula anti kati bazisasudde meeting yatudde ne bazisasula wabula kyobadde ogamba nti gye kinaagenda kiyinza obutabeera nga kisobola okukwata big fish kuba wadde akatambi akamunga minisita Kasolo ayagala kwogerako ne Namere nga Namere agamba saagala nze siwulira katono nnyo nga tunajja ku kya minisita Kasolo walaba abakyamaani ba district ab'omu Western bagamba ki balamutolinye waffe okitegeera togeza n'olinye era operation zonna akulaga nti azikola wano mu Buganda azikola Bugosoga na Bugisu tewala gye yagenze wala wali serious okitegeera kitegeeza nti asobola okugenda eri mu lukiiko omwana n'asikayo pisito
nawe okiko babuna emiwabo ate nga nkubula kigenda kubaawo at certain point nti agenda funa omulala gwatuluza mu kaguli amukaliremu amwokyeka jojjoji w'ebibuuzo kubanga kyerose lwatu ne minisita ndowooza ojjukira waliwo omukazi Balamu gwe yawanyisiganya n'ebigambo ng'omukazi yayita mu tteeka waka video wakalabye nga yagamba nti eteeka sikola ki kati bonafuna challenge ng'asobola okuyita mu mateeka kunnyonnyola ng'ate gwe tosobola kutegeera byogera kitegeeza agenda tandika okukwamu ebituli naawe ng'omuntu okitegeera kyeki kye nagambye nti office baziwa n'ekirala mu Uganda tulina office ezirwanyisa enguzi zo ziri luddawa mu kino olina Attorney General olina office ya IGG olina office ya Auditor General owo kitegeera olina public biki gundi accounts committee bingi bali luddawa mu kifaananyi kino be bakutte ye ani abawozesa babatwalawa awo wali obuzibu bwange mpagira ekintu ky'abannammeere ne Balamu nkiwagira nnyo wabula obuzibu bwange buli nti sinnalabako gye bavudde nga waliwo ali mu kaguli kubagamba bwe nago twandibadde tusobola okugafuna ne tumanya nti ebintu bino si bya news for show wabula bya ddala nagamba nti ekintu kino mu ntandikwa baakireeta ku bulandinga PLU nti yegenda kuba eri zero tolerance tuki corruption naye kyenjagala okubuulira olina kwebuuza nti ne PLU yatuuka etya ogamba nti keyite mu kanyomero kano nga luli abadde beekalakaasa ku ebyo ate babadde nga basibwa ku nguzi kyemmanyi waliyo kati abakyalimu wakyaliyo na bangi abali ku beyiro abali mu makomera olw'ensonga zennyininyini ensonga ate Balamu kati nze olaba mu bintu by'abannammeere bano bye bakola neewuunya lwaki bakyalina obusungu ku bantu ababadde b'opposinga gavumenti ng'ozudde nti buli w'obikkula bulwadde bwereere then omuntu ali ku opposition lwaki oba omulinako obusungu ye yandibadde akwagala atya kuba gwe kyolaba nga minisita osanga baterezezaawo omanyi ng'omugenyi anajja bagezaako ne bayerayerako mu ddiiro awo kati olaba mwe mubisuula nti bibi abaana bano abali ku opposition muyinza obbavunaana okubeerayo kakyenjagala okubuulira simanyi baali weebuzizaako lwaki Musisi aleeta okuyuguma kw'ensi eno nti ensi wemu ku theorezayo baga nti ensi erina emmengo kwetambulira wazo oyinza okuyita leerwe kati ekireetera Musisi okuyuguma ennyo ensi eba evudde mu layini mwekola ki mwetambulira kati ye Musisi oyo gw'owulira mu luzungu bayita tectonic forces kati ne Piero y'okutuuka wano okuleeta akayugumu kano yali ebala kyekigendererwa yali yagala kwebulandinga ezibikire bano ab'opposition abakyogerako ye yali point enkulu nti okuvuganya gavumenti kubenga yo yeevuganya abanga omukozi awaka ayagala okwefunza bbaawo kati omukozi wewo nga ayagala okwefunza ewaka omusanga amazzi akoze eki agateekayo mu olukulaba n'agamba anka amazzi nga taddeyo oba ofuluma nakkubako wano oba otegeeza omuli mukazi ogwo yandikoze waliwo omulala ofunye substitute yakola ki etegeeza ekyaba Balamu kyakumalawo opposition kyali kyakuzibikira bano naye tebatamanya nti kirina ripple effect ku bo nga bo ebbanga lyonna obadde otugamba nti olina byokola lwaki otandikidde kulaga bantu birungi golooza lwaki Balamu n'ennammere gye bagenda tebalagayo birungi biriyo balaga bibi byokka sinnabiraba we birungi tebiriyo kiba kitegeeza ebirungi tebiriyo balaga bibi naye ate ebibi bino bano bye badde boogerako ebbanga lyonna bye babaddewo nga bavuganya gavumenti eno kuba for the scenario of Namere okugaba endoka z'emwanyi okusikwa kugulira akalulu bwe kiri kuba omukyala yagwa ne mu campaign so oli gwe wavuganya naye asobola okugamba wali ogulirira abalonzi kubanga tebaagaba ndokwa mu Ministry of Agriculture baazigaba during campaign ate president yazisasula kwegamba nabitunuulidde nga sibitegera naye kale ekya Honorable Namere okubaera nga bamaze okufuna solution ku kintu ekyo ate n'alaga nti asaavinga omukyala eyakyogeddeko amutwala mu kooti olwa defamation omuntu asobola otwala omunne mu defamation ng'ate wabaddewo memorandum of understanding gye mutuddemu ndowooza nti minisita yeetaaga bahandola oluusi bwe tuyinza okuyita abagezi oba abakujjukujju nze ndowooza ekifaananyi ng'ekyo mu bantu kisiiga akabonero akabi eri abantu kubanga nagwo serving ekya defamation mutandikwa wagamba tomumanyi naye ate bakulaze nti sente bagenda zikusasula $156,000 kati ogamba otya nti omusavinga defamation ng'ate omusanga okkiriza nti sente bagenda kuzisasula logically tekikola makulu nze ndowooza nti yabadde alina okubireka engeri gye yafunye amutaasa ku bbanja lino n'alimuwonya
atambule agende obulamu akole ebirala senti buli lunaku ogenda kuwangula wabawo olunaku lwe bayita bad day on office olunaku lugenda kukyanga buli kyokwatako kyonooneka bwononesi kati amanye nti omukazi yamugjeeko wiini ekyakireke kigende mu maaso yesebo si buli lunaku nti olina okuwangula ki kyetwerabidde waliyo kyetwerabidde towooza tugendera awo yesebo ebadde tubadde ne profesa yesebo olunaku olwaleero obudde butukoleddemu bubadde buzibuzibu naye era kasita tuderivalinze obadde ogamba ki nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Habo Ulcer Syrup wamu ne Lugave Habo Cough and Flu Syrup zino products za Lugave eno ya kifuba Lugave Habo Cough and Flu Syrup emiro gikusiiwa olina senyiga oyo takugwako osiiwa miro senyiga takuvaako ku makya akozesa Lugave Habo Cough and Flu Syrup ate gwe wa ulcers bloating olubuto lwepika diarrhea obeera okozesa Lugave Habo Ulcer Syrup yajja okuyamba Haji Yasini Kizza musomi wa ddwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo n'obeera ng'osobola okubeera nga ddala otambula bulungi. We out.